System yaabwe nvundu nnyo rotten naye bonna bawunya. Yes. Ali abali mu government wali adda bali ku atatya bonna bebamu atatya bonna bebamu kokola bugeyana ne vice azina ne president azina ne prime minister azina ne speaker azina ne deputy speaker azina ne chief justice azina lwaki bakubako bali bakubama yinja muli nyanga ke waffe mukozika muli nyanga bemigagondo wange tipa ya mayinja weri waffe bakubaddusa n'emitwe ekijino waliwo gondi advisor wente how to protect the traditional cows wa million yaga Omuliro 1.7 ngani agenda ate okumanya basiru parliament ino obuyinza obusonyiwa abantu kagira bamusonyiwa nga tuteredwa billions n'afuluma abachoka mbaba sonyiwa if the parliament can forgive others can't it forgive itself bagala opinion yo kunoba kwa mwala wa Museveni wakamu omukazi yadduse mu bufumbo. That's not the thing. Nabo bantu. But come to compare it to others. Ojimori and come tutajoga ngono. Saba jozi. Come tutajoga. Tania. Come tutania ngono atuniyo ku mitwalo aniyo ku buli muntu. Atola nti obukakkamu bwo mustinze. Naye olaba atambula ki. Family yemwe yava. Yes. Boba amanya babasajja bamanyi future nti there will be a time ubaloza ko ndiboza ajja kujja chala Diana Museveni natunyako nani yako buli muntu namuni yako paka lo yenia ku mandwe mukubye era kyembadde nkunyumiza ti olaba kagwa bwe yagenda kakati kana akata bano bonna kabusinga yabakuba abano bonna bano kabusinga yabakuba paka mwaddo wamya abumwongere kubanga kana kasajja kakoze ka sente kabusinga nakuba abaganda n'abamala mu government Mengo kano katika sente kwa afukula bufukuzi. The Katikiro can be a tribal. It is free for the Kabaka or a Katikiro to express tribal sentiment. Yes. Nekati jakona kumuli akasajja akakali mengo. Botuli executive ya Uganda yonna for the first time. Temuli Muganda nuko. Kabyogera. Nabagereka yagenze wa Museveni kujja yusid. Do they talk about Uganda issues? Do they defend Baganda? I don't know. Man to all about it. Nalaba ekisajja mu meeting yebukedea. You see, don't allow Uganda at the top, but don't allow them at the bottom. They must play a medium role. They are mediocre. Come on, kuko liyo sente ne garo bindira. Niyo liyo sente katongajjula. For the first time, ate mulika yogeranga ke ebyobusiru. Nikona ko sente zo, ko sente ne garo bindira, ko sente ne garo bindira ko. Uyu timuli okwogera ebyobusiru kyenkalakana n'atayogeredde ddala. No, mulika yogera ebyobusiru kubanga yenero gi yali mutemi wa bikadde. Mulika yogera ebyobusiru. Yali mutemi wa bikadde yali educated. Akiwanjawulo kine gwono gwogamba. Kano ko kategeera naye kali ka sente. Tolula Buganda kajimaze. Kano sente zo kase kunya emisinde kugenda kunya mu bubino bw'abakazi kunya Buganda kajimaze. I'm one of the most powerful Baganda. Nemuze obuzibu ne Katikiro mayiga buli. Tali ku direction ya Baganda. Enkuganti takolera Baganda. Ono mbuga. Sebufu yabawa sente mmeka. Olaba bali abatolo balwana omuyikirwa aveeyo. Bano basebufu mbuliyo Muganda akasajja gwe kalwaniride. Simanyi. Hamu bali bamubbe ebintu byabemmengo. Ngakasajja ko kinyini. Kekajja ne kagula w'ekizimbe. Ebobo eni ennyini nawulya bali bakubala keka. Ako kali ka sente. Kabaka kamukoledde. Naye Buganda kajimazeewo. Buganda kajimazeewo. Ye yamuwa omulimu amukoledde. Yamukoledde omusuubuzi Madivani. Madivani akoledde kabaka. Buganda kabumazeewo. Kamumalidde ddala. Kakajja kimu kusobola nagagga wala. Naye wabimusuubidde akati. Mu gavumenti ya mwene fiisa buli omu. Ono Nassai yakola mu Ministry of Education emyaka 9. Ne bamujjamu ne bamutwala mu Judicial Service Commission. Nakugamba nti bwe yali mu education bakola akakodyo. Ne baleeta sajja bamuyitaani Kagoda. Ente bakoze lishafu. Waliwo $1,000,000 bazibbirawo. Mu education bazibbirawo. Abo abaana abagezaawo. Ati bakola lishafu etaliiyo. Museveni awandiisa akyusizaani Nassai. Museveni mugezi ayita meeting ya education alaba Kagoda. When do you come to education?
Mzee, you made a reshuffle. Which reshuffle? Kagoda, image what? Okanga did. Okanutama Nsonga ya Kuba. Nga bifu. Nakwira nasali simunambuza nasali ya munosingi ya musingi education Mzee wangu bi. Baruwa yakugobye jindeti nga fake. Naye mukisera kagoda wachuli muyolera. Million 3 zagenda. Ne bakwata nasali. Nti yabba million 3 mu office. Naye bikoli mu bimuyina kati kazunza lutwe ku mikolo gya muwozi. Bino byo biwonye. Obusiraamu ne bakwata ngo oyenda. Nuga nti nze obusiraamu nabuvuddemu era bakubama yeye. Kituufu. Okuva mu busiraamu n'obukatoliki tebuvuyo. Kasajja gwe tojja kudduka kulale ku bikolobero byokoze bantu. Okugenda wa mukozi tojja kuwona abantu bozonimu yogera abaana bewaguzanga mulani gye wabajjanga oli okonkube jamulamu wogo leta wamba amalwaliro n'ennabule oli okozunge kulale alinye bo butambi obunuka era bo butambi Katikkiro Mayigoolo ono mbuga bali bagala kutunda bintu bi kabusengo omukuba mumalamu mu bukedde omusango gwa mbuga bali translatinga nga bukedde emmente eriyo ka group abakagalo labo obukagalo bwanyoko kusajja gubonyoko Ojoye nekigwo okuva esirongo. Ne stocks zazinjulifu. Wabuli akongayo bako bibyandala. Akakasajja kekanya go lugudo lwekatusa. Byandala naye avuwalira ddala. Walaba kwa akasajja konga kwogera kemengo. Lukwago. Kale lukwago muganda munyankole. Niba muzala wali ewafu. Ekabuko. Ancestry. Bamukuba. Akulo. Bali kaka nkale tamulamu wako kati akazunga lukwago bamu obutwa walaba konga bakyogera njagala kutegera mzee lolo ya Katikkiro wa Buganda eri abantu abo Kivumbi Kagole yali badde Kagole Kivumbi bamuga nti yabye mu judiciary ne bamusindika ku fosiri mbu yaguze ekisiita kya toilet milioni 6 musiru wabo Chifu Justice naganze timupita musiru sikirabangako Kagole ne bamugoba sente ne baziri yawo kagale bamaluziri yawo Kagole afa bamujoyo bali bama yinja muli nyanga ke wafe mukozika muli nyanga bemiga gondo wange tipa ya mayinja weri wafe bakubadusa when do I become an important man Kagole bamukolera national gold at death yababyate Uganda basima tufiri domo kuzenyo ngati yababye ali ku force leave yababye nini twiki jino lwakite munyinga ayizala kubanga stress nito lwakite munyinga kone mo baba yinjale badduka n'obukire bwabo bo bakolere mu sente bakolere mu ndwadde ne janja banze kaka milioni bwe yalwala bamuwa milioni 4 kati bagaye ne kusasira ali Canada ni mumuwe kusasira ali Bulaya ate yayinza obutafuna kubakolera Museveni yeka milioni atagenda kyakola yamuwa milioni 4 keka kuba kabukedde awandikidde Katikkiro baluwa zikwata ali mu government yo yavuga ennene system yavu mvundu nnyo is rotten system yonna politics is sharing politics is who gets what and why politics is a group game is profitable bwabanga akakundi kati waliwo gondi advisor wente how to protect the traditional cows 1 million yaga Omuliro 1.7 ngani agenda obubbi bonna gwawogerera obakusasula kakadde Zaffe yali jini bakubanyavu kano kabagira Museveni yangobanga mubbi wankoko kiro bakanyika omukono akanyika kujirikiti naletawo mukwano gwe namwe milioni 7 mwana wani gwotwalayo nemwe temwina munsonyi mwana wani gwotwalayo kitegeeza sente muzina temwagala kuzimba mwagala munkanyuke kujirikiti gye munanzija ngali wayagala okunira omukogo ayagalira okunira kitoli kye poti ye wagikimirayo Magano genda lwamuko takubiddwa kati era muhozi yakukimayo tolanga mission yabwe yayitamu muhozi si yono muhozi yamu bamulenzone yo bamuhozi namumalawo genda kuwa katambi kana ekyakadusizayo n'olutwe lwako kakati nze bagenda okuntabaala I sympathize with them bali bamaze okumanya nti buli omu bamukola ki bamugoba ne bamufuula ekitoli ne bakanyika ku jirikiti ne bamujjayo akomawo yemze yogedde kugoba ala sisi bamugobye wawa bulola Anderson bulola werubaga neba wadani simanyi gwataddewo yani nedde mugere erinnya lyoyo gwe mwataddewo mwataddewo afuka Kampala nene
naye mwe temuswala bamugobye naye mwe temuswala ku bantu nawulidde mukwano gwange Haji Kakande ng'ayogera ate bakola batya gundi akasajja ka UPC tebakatwala tebakasiba mukomera mu madda enkya ne kakomawo n'olutwe lwako mbu muyiso bajja baniya munnyo genda bali tebannakikuwa tewaliiwo naye nga toniriddwa mu kufulibwa kituli bebakinyamubewo myamu not against discipline but discipline erina basis era ekyogera nti nwanira buli omu nti nange yali ayagala niimu abantu kye bataategeera abaana abo baatandika okusokoola abantu abaana 4,500 aba Uganda abawala babattira e Buyindi ne babasokoola 4,000 ICC nekiyingiramu ne balyoka bagoba buli Minister wa Justice yenna otafiire ne bamugjamu ne bajjamu omusajja oli owa UPC so baba bamutwala mu tourism tumwebaze ne kakajjala ne kagoba mu kwaya ne katolamu mu genda kuba yali ministry ngondi ne kamugobamu ono bigirimana ne bamuba akakasajja kamuba akavuka akabeshira konga takaina nandawe yali babituli kale kakajjala ku bantu ne kabakajjalako ke bakozesanga ne kati ababigirimana bwe yabakoledde yulu bonna bamugoba yeri yonna bamugoba mu Prime Minister's office nadda mu genda nakola yusi gundi nagifunako ne pantani nikale ekyorutu lwako nikagoba mukoye kuba katudde ku misumali katula ku musagama gwako buli abaali mu genda ne justice babagoba nzingambala mbetegekedde njaba kubejo gondi bajemu nabetegekera bakubidde emyaka 24 owalubaga bamufumudde yakulisayizinga inalemu structures kajja komawo abademba kateekemu nagisindolo ojja kulyanga bakakyusiza bwete bunyiga ne bakasiba mu kkomera n'olutwe lwako kuba okulwanyisa bano abaana olina okuba nga olirina resistance costs I can fight for another 10 years nemba jirawo ate gwali mugagga abana bamu determination mbala nabala yukira bulola yabamanya mu jobless ibiki nabala nti in 10 years nabala every 10 years there must be a new political dispensation ono tajja kwata kubusika kubanga obusika mbo bana nti kuyinza okumuka okusikira sezala we china bana ne muhozi mumukubye obamune tabukubye muhozi basimanyi buloga bali baki embobuba ani abumanyi buloga zo mumani wasted nosanga Museveni ina abakubi b'amasimu abakubi b'amasimu nabo bayina sente ku secretary abakubi b'amasimu tuyibulwacho ya and to influence we abakulieko ne motoka political mass communicators you must be credible a source must be credible of course you must have you know kuba na knowledge ne bifu you must have the capacity to know. You must be reliable. Abantu ate twasiya abantu you cultivate it for a long time. Batebaya kuba mu kituli. Bategeera nti omusajja obwalwana abeera ku side ki kyolamba kuba ne basirika ne bagambye ku Amongi nti sente mwina muziyina president aziyina zagabako vice president aziyina nayo no yasasanya nnyo anti ziriwe zaba otegeera otya nti asasanyiza nnyo zabali ozoti bitukanyane galubindize mpulira kakubye ebirala bikulemya olumba mukazi ate okumanya basiru parliament ino obuyinza obusonyiwa abantu kagira bamusonyiwa nga tuteebeddwa billions n'afuluma abachoka mba abasonyiwa if the parliament can forgive others can't it forgive itself? Of course name tweet jino bitcoin yuna mutwe ekigwe but investigating the parliament that you western you what's the audit? They don't check you. Wait the audit parliament sente ziva mu parliament financial year mala kugwako auditor general n'afulumya after 6 months kati ombuuzo otya the auditor general yagamba nti mulimu ne ba ghost staff yes bali education the muri bagotsi bundi don't concentrate on this I know kuba kati mwafunguse ne mu ministry education muri mu million rwenda na lolo agabako buga ne vice president yagabako ne kakati ate chief justice zazi wani bakiraki obali wabalamuza abatayina mpala na yayina zagabako what a waste. Seriously, mugwanga lino nga mulimu extravagance. Nze mbagamba nnyo ebyokulabirako kubanga nkozesa nnyo bogero which is easily understood by the population. One, muddira mulumbe ne mugabira abawala bafumbire babbaabwe ennyama. You reduce ey'omuki ey'omusefuli gye mwalikabye.
tebagifumba and they bounce back. Kakati bano government isheyakola after getting service delivery yaddira bano ab'amaanyi nebawa ssente. Why don't you put this nyama into the common pool? Bagifumbe bulungi nebo bazibawa bagitwalaka vice president nawasa ne spouse wali tumusasulira omugongo gwe byakola fetu bisasula n'emifalis buli wawasa atwala omujali wa ate ne mugende China sasulira ebikolwa abagenti yuko to China and borrow money aba China kapakita income bachali bavu. But how have the Chinese protected their money? Marooning you na Ireland. Tovayo. Life imprisonment kwata kuseteza. Siri. Firing squad. Kakati ejo chima sente kyova batwali bisawo byamu. Kubanga beja abo bazamulika. Abaganda tukuga nti dokita abeera ngo omulika nenga abaana bakoze eki. Omulika. Nusu ye. Mbuzi kunte akuola mbuzi oleta ante ye China akulika se aba China mbagala nyibi sawe babitwala mu muduka yonga mugendayo manerenda yangu wanyu omanyi abana bangi bafira mu clinic abakati sebagala process ya dwali tumala ko kabera omusayina ja malaria ya mulume nsiri bwala bagenda kufa wa clinic wali bafira ku clinic wali ola be clinic okuli omulamu okuli egwanika mu mutwali mu dwali eddeni alwako akumazoro amazoku abaka abantu boy for you think instead of borrowing from IMF and World Bank which are credible kangende China nabo tebabuuza ebisawe nga babitwala babuuza credibility bafiro aba China bafiro aba China bafiro ezo zamulika naye kati muzeyi bano bamongi bagira nnyo abebaziba wadde bejabata nnyo bebaziba wadde simanya ina ba assistant bagambi bebaziba wadde ziyita mu budget budget you don't know the process budget yonna Museveni minister of finance yagenzeko nakwatako M.i.S.O kale M.i.S.O mutuwe guidelines ezizifuga M.i.S.O nogamba gwe yawaka million sente atakola mu government novuma speaker wadde mpuga sente member wa parliament mitwechi ati ebisubirwa mu mpuga nga member wa opposition yawakanya extravagance oli awadde member wa parliament tukuga nti kakati ngawa president yakwata abaana 10 n'abatwala e India kati batutteyo balala naye nga buli tamu basasula dola emitwalo egi batwalayo basatu zino ne bazibba eddwaliro ne ligaana kuba tebalyagala batwale egundi nabaganza reason mutulagenda kano kiwanuka atone jino tulagenda kano jiwakola n'omukazi oyo jafula butinze tumuwabire olosimanyani bajina osimanya pinapileti tuwanuka yetakola nyuma diriti tiweta kula nyuma tiri nyuma si toilet paper gwiriti endagano jiwakola n'omukazi okikube ku meza tulabe eddwaliro lwakiriganye account kiko mwateeka sente zemugamba nti omukazi yazibba ziriwa ebyo mubigamba basiru. That's why me when I talk in chat mukiddamu because I reason you beyond omuntu wa buli kya bobo oyogera omuntu. This is why nze sibera nadduka kubanga manya budisuli manya kuyise manya bane simba tuwaiza obi amze kyogamba nti abaze ba signing sente zino okusasanya bazibajjeko. But this is extravagant. Yes, if we want to withdraw you don't start in the parliament. You say our policy is wrong. The meat should be kept in the public sphere. Sente zemwa babo naze muba wezi bagendako mumanye. Has this policy work? Musteke mu common pool buli omwajjo. Naye okujeyezo ono mwe mutubaleza mweziriwa. Alongside ebyo byonna byonna bizei, don't you think bayino batunula? Ante nze mbabanje totandikira wamu. Gwamba nti twakola policy nga policy eyo enyama twagiwa abaana abawala bafumbiro baane babbi kakati je tukaba teriiwo instead of addressing the issue of public of service delivery by government you created an enclave etambula ne sente awumulako nagende Bahamas nalagawa kati abaka ba parliament badambuza babagende ebweru ne babajjanjaba obayita mu medical board simanyi bayita medical board
kakati ekitegeeza you need a fundamental shift ebyo mukozi byalina okukola nti nabagamba nti kasi omwana akola mu dduuka lyo nirigwa oba supermarket eriye terigwa Kagame is a better Museveni as far as corruption is concerned. Ye yamutegeererawo nti ekisudde system y'abano kiki. This is why bano bo batunula tebabala tango do yagamba ki tango do yagamba I have only one candidate mu kibiina kyo olina agamba itadongo ale campaigning mu kibiina kyo ale campaigning kwani na ulide na myalo na yagamba this is not a monarchy bazibye asente bazibye namyalo bagenze uwe bakosoma State House oyo mwala wa State House sente zo namusubeni wazisa azisa mwala wa State gwetakuwa umusujja omukulu nganze ngende mu State House oyo mwala kapapula sisobola signing wali lezi no mane misha Mirundi inzo musajja yamanyira kadolo wakange ndokuyolera bwirere ntebe yonji kanyuge mu dirisa namyalo ayina structure namyalo ayina structure bano kyalina structure kutaka babadde ngo bamugamba mbukozesa tukozesa structure yo tuwandika abantu nze gwomoto ne abasajja bajozi ekisudde government eno bujozi teyina mu humanism why if you know is namyalo was established structure ku ground lwaki yesigwa wa sente eziwandika anti yakulwanirira ye yayagala okomewo yakuteddewo structure sente zigenda seko yakolere bano abasajja bani mbonze mu constitution yabwe tulizo 14 tulizo 16 yampitayo simu 7 ono ablokinze ezange tade okanight tade wani tade erodde mwaniemu saakatuulako era ngende kuyakalisa radio bazisula ne TV gwekuti gwembwa oliko kukasalako bakulaba ngembwa hunting dog yabo now you see when Mirundi hears that he's Museveni he is going to go ngebyuma byange byabala byedda kalisa yagenda okujja mu benyondo mutwe ngebyuma byamala byedda let us support him on NBS where we control kalisa gwasoko kujja obwana NBS kalisa mwasa omutwe kubanga kirinda limazo kitegeera nti balese sente zaabwe bagala ngende basasule kalisa ate kalisa agambye namuleetedde emisango gya billion 10 yagenda byawandagala nategeerera nti ono omusajja mugezi ate yakuleetedde kano kasirunza lutwe kaziba billion 10 that's why me I don't fight mwenda tagezangako kunzita mwenda abadde abagamba okumanya oyo mwana mwenda mugezi ogani trade yagiganira nina akatambi ku lunaku olwasooka mwenda yabagamba I have observed this business very profitable but high risk nka bakubira akatambi ka mwenda nga babisesaako kana kakizonzo lufa katagala kalese mulani kagobera kwako kalese mulamu wako kalese no bulibika akawa mumanyi twabona ne covid gataliyo covid teyaliyo bali tebagala genda Hague nawe bajja kusibanga kakati kamuongeze bakalangirira endwadde kakati bono bwamonesha bwafudde ne red eye how it affects you dokita kalinachi katidde bubanga buli obweddanga sinakajimbamu kali badde kalangirira red eye yafuze red abwamonesha bwe bumukuba mu buli ase buli bulwadde bwonna busooka ku reportinga mu monitor naye muzeyi kambuuze lwaki namyalo akuba muhoozi namyalo lwaki ta concentrating ku bibye kakati bwekibatamanya independent anti muhoozi kyeyabakoze is any out to fit if you want to talk to muhoozi now akusindikira delegation ekyo tango do yali takimanyi tango do tadimu yali takimanyi see if I don't want to be controlled what do I do I create a contradiction of course yes mwabagamba ndi muhoza insighting amaje Masaka ndalibyo maje mayitize bonanga amba manyi ani ali so kugamba what if he is sponsored by the army after seeing it mumeshinja hapo things tebaketegera kubajje no amajeni kwa jamu ukole ngudone kabugo n'amaje galemetwa kasajjago munabali mukampala mulemetwa
bw'olaba omusajja ayingira effumbiro kitegeeza okufumba kukoze eki kali design buli ali mu Kampala yali badde afulumya ngalabiye when you see the army coming to sort out things for you resign bulinga bwe basiba n'abantu balisigninga omugamba alisigninga nti humiliation nti nze mutani wa Amongi yagambye otekeko omuntu waggulu ng'omuwa miliyoni 7 osobola kumpita mu meeting n'entula naye nga afuna gwogobye ku humiliation sinza kugyesiba oyo omwanda twati tujja kufiira ekyankwanza ampita ekyankwanza apologize nabingi esibye tulaba abantu baziika pe waabwe neewafu munsi ezaakulaakulana ejjoogo lyo nange mugiremu ddala mu mutwe omwo nga bamubere ndi mujjamu tulaba abantu munsi ezaakulaakulana nga bo bw'akola ensobi addako ebbali nga tafaanana munne yes naye bonna bawunya yes ali abali mu gavumenti wali adda bbali ate atya bonna beebamu ate atya omusajja ayingira mu looja okwenda n'afuluma kuliko ava okusaala kuliko ava okusoma waliwo aba ne bayibuli bonna beebamu kokole bugeyana ne vice azina ne president azina ne prime minister azina ne speaker azina ne deputy speaker azina ne chief justice azina lwaki bakubako omu batandike n'oyo anoonya munafu abaganda tukugamba nti ndifana gange ng'omukadde amenya ekisogasoga kwata kabalira kwata kabalira negalobindizo olabe bw'osulayo kabalira Amongi omuwanye ennyo muzeeyi Amongi kabalira seriously ayina safeguard ye nti zayina z'abantu tewali adinayinga nti ze siziyina bonna baziyina kati gwembuulya M.i.S.O bazimuwa ati yanjawulo kimwanziteekawo nti mwagamba abawala bafumbe emmere eyaabwe bagiwe babaabaabwe instead of facing babayita ku mikolo ne babateerawo ki nze mutwani wa Mirundi ngende ewatali kantu konna embuzi bagisiba ewatali muddo ekaaba ne bagijjawo nti nze ngende waliwo akawala ke nali nchapooli the problem with you don't read this agreement properly nenkabuuza wasoma kiggwe wasoma kiggwe kiki wasoma kyoga sigimanyi eri mu Latin folongidde nentwala omwana wange looya nenga somero embwenu gisomere gundi ayo 28 million annually divide by 12 mulimu sentiment kati yesimanyi kusoma yeeriwa ajesimanyi kusoma yeeriwa babyogerako byeyina amerikani byonna biri kyagiri okusinzirako eki wano mumansi zirivu era ziizo kakati nze eyasoma nga ontwala mu ebyo agreement kasiimu nkalya era nabaga nti nkagulira mbwa yange magumba jipusi 1.7 ikole kati makaga ngonna ekoleki tumwavuze naye tumuleke ku oxygen naye nga tumwavula nja kuba obutambi if they don't compensate me the battery is over compensation kubanze muwoze mazo muyisamu tebakyasobola kumugoba bagatamanyi kwogera bagatamanyi ki omanyi nabaganda you can be a recruiting officer for your enemy bebamukuba amawulire bamukolaki nabeera provoked omukozi ka secretary yamujja mu magye any sensible person yamanya Museveni cannot be relied upon zimba capacity yo to confront your own future nti ye mugozi singa tutwafaayo kumwogerera ffe amagye gati kasobola mwogerera galina okuba nane partisan nga tasobola kulirayingako ki naye nga byabakoledde mu magye yataddewo baparatroopers yataddewo tanka unity yataddewo byonna yabisindi naye ono siiba mu Serena ne mu Protea nga bba avuma muwozi kano n'olutuzwa kabba katambi bakabulira kasajja kakazunza olutu bakakubera ku mikolo gya muwozi kati nze nabatunulira nembalaba 14 years I went there for study mission nembatunulira how do they humiliate people baba humiliating because nti boba buli wagala sente bamujjawo nasali n'akaaba yagamba chief justice ndi munange civil servant emyezi 6 bumba naba airline bwe bakola babakomyawo in 6 months chief justice yagamba nasali I have no judges kubanga bamukubira amasimu oyo mulumize eddala ne bagamba bwakomawo mu service commission ajja kutabala gundi Museveni n'awandiika ebbaluwa public wa
nasali nabona naye kuli mu byumuyino abajoze ensi abajoze bano munaddawa kubanga temukyafunye political power you have to free mulina kutema ate obuyinza banabujjawa ne muhozi bamukuba naye bamukubye ate bw'anaabaleeta muhozi is a reaction kasitanzira kiti ndawandika akatabo ayinza okubaleeta wandika akatabo ntikani muhozi bikamwe muhozi Museveni bw'alaga ajjalira mutabani we ne bamuwonoona ate alibeera atya avenja kayasoose okwonooneka era kati bakanoonya tebakategeera akatabo kange ako tebakategeera kani muhozi bikamwe muhozi kani muhozi bikamwe anaavenja nga bamuwonoonye kitaabwe alaba ate kati yamukolera ki anti bamutadde akole byaya bamukubanga ne bwaba yajeema era basooka kulowooza ajemedde kitaawe ajemedde kitaawe nga bataata bwe abato batambula nabo nitangu butuuji gwasumawa gwe tukitegeera kwegamba Museveni is facing a rebellion in his family atambula nomukyala we openire is Museveni facing a rebellion ne Serena kimugamba Serena mugamba nti avo bahandolize muhozi bubi if you say that he has rebelled against his father then Museveni is not a good parent. Two, if it reaches a stage where your son can turn against you then you have lost. Of course. Kubanga ne mutabani wenyini ategedde nti wasa mubayindi asoweze emyaka 75 kampuni giveeko mukwano mwali gondi mwali Sudiro mzee Professor Sudiro ye ne business singo bungi zani kakati ffe mikwano gyeffe tugende wa Sudiro sigenda wa mwana ngenda wani ate Sudiro yakija Sudiro bamukanga naye yagamba nja kujja njaba paka namugendo yo hamu ne bamukanga mbunfe let us wait this man to die ndeka kusudde ddalu oyo omulinzi oyinza okulya kasasiro mituda munyime sente nfe that's why I cannot ask money from these people mwampa obutwa ate mumpe sente timulize sinze zijjayo mulike empukale no anti we babakwatira kakati nze ababaana nabategeera nti siina looni mu banka saagifuna nalaba otavundi onapituka bamukomezawo laptop enkadde nagisalendalinga nemanyala babana ne baddira Ssaako mu State House Museveni bwe yalitayalinga babasalako eza Ssaako balina sente mmeka bagenda banaku eno tayipu eri nagamba keya nti obagambanga alijje wange nekye natwala oba nabba sente mukubira wesatu muyira kadomola kasi mumpitanga ate mumpitanga na ku mikolo gyamu ate gwe mugobye dda atya omulalu omwana mujozi masi koso ndivezo niswera amasi sinza sigondekera ebyokukola sibikkiriza neriŋŋaanya eyo ne bakolera settlement gye batasobola up to today bali bandabyeko ku mikolo gyabwe wali ondabyeyo ŋŋendayo nakalima bwanjimba ngenda kujja muhoozi yaliko organizing nakalima bwankwatirayo nga bakuba amawulire nejjo nabagamba ku mukolo e Masaka nti nze banna omuntu oza mu ntebe muno sijja kuvaamu gwe sooka otegeera ekitiibwa kyange kintuuza wano sisitukawo bwe nsituka ŋŋenda bugenzi kuba gwe wa protocol if I sit here nga mbalaba bali bati waliwo abagaba distractors bange bakube bali baŋŋanye n'okwogera bwe bakola naye omusajja bamuyita Kagabo yababuuza nti omukugu nevu mumanyi ti ajja ababuuza public singa teyali Kagabo saaliyogedde bantya nnyo ipyami ye Museveni bamugaa nti naggwamu kale oba naggwamu naggwamu ye bamugaa naggwamu ndi naggwamu serious naggwamuwa kakati nkubuulira nti abaana abo balina amagezi gootasobola era nze ati time sineya Museveni nti balina access ku ye balina media balina intelligence ne president naye aga kankuseeseetuleko kundi bwe buli ajja agamba oli mubi how come naye nga biva ku source ki ono yategeera nti ntegedde emisango gyabwe naako nekagula abatemu banziti gwe kasajja gwe eyagula olekyo bayinza okundisengera gwe sokukuba amanyo nenga kuwangulamu genda obuuza abalala okujja ku mukozi onyambye eki have you restored what have lost onsange ku mukolo nkwate mungalo kuba amanyo nga kujjemu okujja ku mukozi si kyetulwanira
tulwanidde distraction gye munkozeeko nti akasajja ako kaagula abatemu banzite miliyoni 2 ne mbakwata ne bampa obutwa emirundi 5 times ne batta omwana wange musaali batukukuba China balinayo unity yaabwe ne bakuba omwana wange ono Tamale amanyi ne batajetinga mukazi wange bamutte nti byakwata mu ngalo byakwata mu ngalo ayi you see naye nenkuni yako nenkugula akugula era takuniyerako bwere nti nenkuni yako n'ogenda nenkuteera n'ogenda nenkuyita n'ogenda nenkugula what's important the old munyankole nenkuni yako nenkugula nenkuni yako nekanyigwa kasasiro nenkuni yako nenkukuba mawulire nenkonoona nentukukanyuga nenkutuka teti paka ndiyakola kukima yonkunimu oli kidoli kyange siripotiye kakati they have lost muwoza ze of course aze golowooza kati wali olowooza nti ndesimanyi bakubira mpuuga obayinza empuuga bamukubye naye manyi bakubira mpuuga bamulipulesinga Zaffe bagamba wammwe ekyo ekimukubye ate empuuga ayina gurupu wa muhoozi si wa muhoozi mpuuga ayina tiimu ono gyasimbyewo ono atayagala muhoozi ayagala okuteekawo mpuuga ne tiimu ye kagenda kabobi wena ako kafere kabbi kunga genda okunga abeewammwe nga bakulema okukunga okujja abagembala bakulema olaga masaka bogulu bwakobaduka emisinde gwenyanza oli omanyi ne mubyettaka kalimu ettaka lino eri omusajja gwe bayita ekisonjo ono omukazi mama kajanjali okayogere sale yaliremu omusabire yabanga akubira sale yali akubira sale oyinza okubeera specific simanyi kajanja abewammwe babye mu Wakiso bakusuuliddeyo tawulo odda mu kumemengwa nebyabusiru some people are idiots they are lucky that they are found at the right place at the right time kyembuza mzee mugundi mpuuga bamulumiriza okubanga mwamuli kuluti ani atazirya wammwe ani atazirya alya sente za muzi ani atazirya naye azirya kubanga zaake omulesi Bobi Wine nabagambye when you make a mistake to bring a more beautiful house girl than you oba your younger sister you are tempting the man kakati by the time you suck the house girl agenda ali pregnant nti ono yaleeta mpuuga kakati amulemeredde mpuuga bwamulemere tagamba nti muve mu parliament mwenna muveeyo mpuuga gwatayagala akwate ku ssente yes kuba takigoba this is where nabaga nti muba na logic what's the contentious issue takugoba omulalu nakalema kwagambye dokita nakalema ne dokita Kabusenga ne dokita Kulubya nti bayise nyabo ndi mulalu wange ate bamuwa omulimu ate omulalu bamuwa kakati omulalu bamuwa omulimu na benyondo omutwe ayina kubeera kiriyadi bayibutabika the two contradictory ejogo lyabweriyo libaniyesa ku bantu enogisi gye bagenda baniya ku bantu tebategeera nti bakola contradiction a mad man cannot be given a job okujjako bali nti tebotabika nti after being cleared from Mutabika Museveni will give him a job but a mad man should not go to new face make embuza with his money going to around benyondo bampogo ngwase bejogo ndi kujjemu bedala obujozi bwokomekunianga ku bantu no banya mzee Bobi Wine yakola ensobi etampuuga yes namuvashaudi Bobi Wine bamukubire wantu yetamuvashaudi teyayisaamu muntu n'omu naye teyayitamu mwanyina yagwe gomba kana akolekwa nakadako zeko nadamu nakabutulawa kavaawa yalyani nyanzi yalyani yakolako wa yakolako wa nyanzi yes ekononye pate kakati andiko oyawedde Bobi Wine yawedde dda nkubuulidde nga mpuuga yamala Bobi Wine nabagambye Masaka ne mbagamba nti munnaddiini kasala baabokya essabo lyabwe ye tayingiramu alinda kubatwaniriza bano badde batwazira kuteri mubasamize kakati numpu mubaleke bokya essabo lyabwe mumulindire eno si mumukolezeza essabo olutalo luvuddewa musabo mwenyini omulokole watuusiza omusawo omuganda okuleeta ebibuko byabyokye ebyekika kuba essabo liba lyakika kati gwofiirirwawa
notaasa olutalo lw'essabo olw'olutalo lukwatako ki balyeyukiri bagambye Masaka mumuve ku ssabo ly'abali muyina entalo ezi nezo zonna sirabamu nti there were quarreling over tusomba abantu oba tetubasomba. The agreement was made ebyokusomba abantu bya Museveni zebasi za Nalwiso zibamubbiramu zibeeramu ab'opposition ne bakomawo ne beewayinira ku beenaalya kati mumubadde wano fe tugendedde mu basi za Nalwiso 55 bamitwalo natta ekibiina tebatwala beenaalya n'abagenda ekyangwe okulaba Museveni lwakitula tebaba beenaalya baba baliddeko emitwalo 55 kyobola babeera disappointed bw'atabawa bajja banyizi yes atazibawadde leta emitwalo 55 ajatuwa miliyoni 2 ate nga ye teyakitegeddeko bavayo bali disappointed Nalwiso byebakola bibatamanyi nti musotirani ate mulongo 5 disita ekibiina disagiriti nembaga nti abalala balwana enkoko neziri ewamuwoza anti nze mbeera bweru nenesekera nze mbagamba ekintu kimusalo bayina anti yosi bokye batamanyi tebaba mugenda okukola embaga you can disagree nti ekidaala kitunulebwa tukozese tenti enkuba eyinza okutonya tuhayalinga eki tewali alwanyisa mbaga alwanyisa embaga yasabotaginga omugole yatayagala mugole kakati these people bwemuba mugenda okwogereza mwenna temugenda waliwo abalindira luddawo kakati muwozi mwenna tajja bateeka kumwekeza ekitiivu ye waliwo abalina okusigala ku lw'embaga si buli muntu ayamba ku mbaga nti ayenda ku mugole omukazi oba abakazi nti bagiridde gundi musajja metron kasakisinga bamukubirawo ne Besman bwakwata omugole mu kiwato bamukubirawo yayonoona mbaga yes kakati bano bakayanira ki many of them kyogamba mze in NUP yeyetaddemu entalo zaayo nga yo omulabe gwayinza noga nti bana nalabako omusajja omu yagala tegayira musajja munene amugati munnange oyagala mukazi wange naye omukazi kwenyimiridde mbadde kusabusabye omukoleki mundekere kuba si kyakola siina mulimu omukazi gwentadde mu ssente naye ate ono omusajja wegundi yalina birole bingi nayavuwala byebano bwogi yakwana muka munne namukwanira mu kikubo namugamba nti gwe mukugjeeko nkuwemu ssente bwogi alina ssente naye byemukola ebyo omulowooza nti nsi yabalokole ng'onaani yedde ku buli omu namulaba mu mitingi nga batudde nja kukuba akatanda ngenda kuba obunuka nakyo be masiriivu that is a lot of money there is a lot of money there bamutidde ebbaawo bawo nekyo byenga bampa obutwa nemunyi kutumbuuliza his mbunyi naye nga mbunyi was a highly educated man asabye omulimu bamugambye mbwa naye mulyogonjo oba aliyitawo mulyogonjoyo bamudduse ne bamutwala mu bulamuzi naye byeyaleko akoze kitutu byeyaleko akoze abantu beyejonyesa nga alina miliyoni 4 amasanyaze nga go nteziriiyo emiti gyagirya nawayalingira ku miti emikadde kitutu singa yadduka danga ali Kenya wawetangula nabagamba yes nabagamba akulu singa yadduka da oba Museveni singa yamuwadde omulimu nakalema singa yamuwadde omulimu kabusenga singa yatunda dafamu ye nadduka kyabika balaba kijja na balola ko kibali omugga gujja balo kijja na balola kino kijja na balola okuba kwatyawo nabajoze ensi kijja na balola balaba kano kadduse kagambye mbu kyewayagaliza embisi konna kali timidi kati tutambula empale zikatekena tukubanja byewakola luli si byabulokole nti ebyedda tajja bitu kasajja gwe tukubanja baana ensi ekubanja baana bewaguza mulani kino kichairman nja kikuba akatambi nga kigenze ku Nanjingi nga kitudde n'Abachina abavenanye kiramuza emitima kiramuza ebyali jambuzi. These ones are from Chirodu, these ones are from Mulago, these ones are from Kawempe, these ones jali jambuzi tusajja gwe jali jambuzi bakatambi kumalimu kyabula ngenzi ku kyekukumi kati nze obutambi bwawe bwonna mbuyina sinnakubako nabunuka bawoze Hege omanyi nti bawoze Hege nga baleza mu Serena proceeding zibawozaamu bonna sibalina ku Zoom ebinnya by'emmese bwe bayingira ebinnya by'emmese wano
mbayambye nnyo nze sifaanana ngabo who wanted to destroy me mbakuba obutambi nga bawoze hege nkukubire kasajja gwe ngaowoze hege bwe mukyoga abantu mwalimu baforeigners two Chinese a Kenyan a Rwandese bawoleza hege nga bawoze hege olwo kana akakazi bekalangiza covid yeyo bikabuba obugulu kozikayamba bano baleme